ababeera awo n'oleeta omuntu n'omuteeka mu limelight n'atandika okufuna abantu abajja gy'ali ate ne batandika okukwataakinga olwa views n'obusente bw'oyinza okuba ng'ofuna ku online ne one maybe ku TV kati guno guba mu kiseera mmwe abalowooza nti Champion Gudo alien skin amufunamu kati ekivulu akibawadde mwe mugende muwagire alien skin tujja mubanja kimwe ennyumba etuuseewa kubanga temwina mujja kutandikira kutandika kubanja kugamba alien talina kyeyakolera maama wa mwana oba talina kyeyakolera mwana oyo nga tetulina kye tusapoti nga temwina kye musapootinze so eno sho kakuŋŋunta ka batestinga ddala tulumirirwa wabula era sheeno alien skin alina kyali mu kugezaako kukola oluvannyuma lw'okumukubakubamu awo emabega alien alina ekivubu kyeyategeka weekend ewedde eruweero kyali successful zagenda wera saa mukaga nga abantu bakyayingira agezaako kusooka kulinnya mu mazzi gano yakiva nti yakiranga nnyo nga ye gye bayita simanyi enkwacyo yali enkwacyo simanyi extra something yali yiye naye nga tagiranga nnyo ku social media lwa nsonga nti singa bigaana asobola kibuukamu mangu ngawe mwasigalanga emasaka buli omu ayogera bibi yakoze tiyakoze bikoze bitya kati agenda eruweera akola bulungi kati kano kagundi kakubiri ke yeetaddeko nga tannagenda ali ku nkwacyo festival wano ddala tukyaliyo bantu nkyaliyo so kakati nakyo kigendera kyakubiri kulaba ddala mu bantu akyaliyo akyasitaaninze kati yafunyemu abawagizi ababe nga tuvudde ku influence ku muyaga ng'ogwa Nuupu so kyekyo naye ndowooza ekivulu kye kyekyo tulinawo kyawo kale tulinawo fiye ne da agent yavuddeyo mugongo